kano kansoke kaisewo nga sineerabira nsaba munsaliremu akantu kano wobanga oyina taatawo oba mugandawo nga veteran mugamba atekinge cover nkiddamu ba veteran bonna bannazikubako abali mugundi ya kadoogo please take cover we bakubira simu nti mujje government yagala bakompensate nga please temugenda Museveni atandise okuwamba bakadoogo kubanga amaze okutinkula ebizibu Sudani biganye atinkudde buli kimu kiganye atandise okuwamba ba veterani bannazikubako Museveni abawamba nkiddamu Museveni atandise okuwamba bannazikukolako naye takola abductions lwaki tibimulabisa babakubira essimu ne bagaba bajje babakompensating wabula we batuukayo nga bakwatireyo mbu kyempuliddeko kati tujinaatera confirminga bali mu bakozesa training babakozesa training babatwala muki Somalia na South Sudan mushtegera mu bidiru bya Museveni mu buyekera bonna ba veteran ate Museveni wetuli ayinza okubanyigira eyo so woba ina muganda wonga veteran woba ina tata wonga veteran nga nazikubako we bamukubira essimu nti agenda ano compensation please tagenda otherwise tagenda kudda then namwe bakwatidde abantu bammwe please muveyo mwogere abantu bammwe for we are amplifying this voice kubanga they are Ugandans beba kwatidde abantu bamwe nga bagenze babawe compensation ne babalemezaayo bannange mbasaba muveeyo fesifa bagenda obogerera oshegera sifa bagenda okubogerera namwe muyine emimwa kano kayisizaawo because it am a Ugandan and I'm concerned this is to create awareness nazikubako nazirwanako please webakubira simu nti ogenda ono n'akasimoko togendayo tolinyayo musigale waka government yekyuke then mufunemu Museveni ali mu kukwata bannazirwanako bonna bangambyeko information je nakafuna nti bali ku barracks eriawo ku Gulu Road weeri kuluno lugenda eggulu wali we bali nete tuna confirminga when more information comes in zenja kubanji batera kubanga fetwa bagamba fetwa talafia tetutya kijja so gogo bakwatidde wa family yeyo nga bamukubidde simu bwetyo please move mu media the only way you are going to save your people is coming out in the media niwe munaloza muno mugenda kubeereyo mugambe mbu shama osobola okwogera ku kino please nange ndi muna Uganda ngagwe ali oppressed nze ebizibu ebyange si byakwata muntu wange ne bamutwala mu ebyo okitegeera ebizibu ebyange byakutubbako ttaka so tebifaanagana it is you to amplify your voice once you give out the message abantu bajja giconsuming ejja tambula this dictatorship kugira bisa netubiteeka mu light byakola toyina kyomenye mateeka bintu bine bikolobera kubiteeka mu light kati abantu bamwe bali mu batwala bakaddiye kuba nazirwanako kati bakadde okwata omuntu omukadde omutwale mbwa agenda kukolera ki agenda kukola ki okujja okwagala okutta abantu bammwe mushegera omuntu oba muwambye osirise ate owoza shama nyamba okimpisize wano please eno revolution etandika naawe so nze kino kiyisizaawo kulabula abatannakwatibwa bannazirwanako Museveni is dead to the tooth ono atidde tamanyi kijja alowooza nti mmwe mugenda kwegatta ku Kyagulanyi mukube mundu Museveni it is a civil revolution tugenda kwata bipande wandibadde mugezi n'ogenda n'okola ki wandibadde mugezi n'ogenda n'otandika okulwanyisa bakapitalist bane Congo webali awe Congo webali Blackwater eri Congo Blackwater gye eri mu Haiti kati oba ogenda otandika okulwanagana nabo kuba bagenda okujja ffe tugenda kwata kipande ate tujja change is inevitable but how do you go that is up to you to choose either you are going peacefully or forcefully Oshegera gwagenda okulondako kwa festival revolution zino tuzirabye Gaddafi tebali ba majabu asula Gaddafi tolimba sakala oddawo limbe ensi tibano ba veteran be bakube mundu never bali bantu ba bulijjo nga milioni 5 ezaba Uganda zemu oppressions be bakera ku macha ne bagamba kati ekimala Museveni tugamba ekimala